Abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Sam Obote nga tugenda kwogera ku nsonga y'ababaka ba paliamenti. Tugenda kwogera ku muganda waffe Ssegirinya Muhammad mu kiseera kino nga mugonvugonvu naye ng'ate bamutaddeko abantu abamwongedde obugonvu Okumusimbako. Tugenda kwogera ku babaka ba paliamenti abatuto omusimbi w'omusolo mu bulwadde oluusi obuliyo oluusi obutaliyo. Soko buze kubatulaba abatulaba twesiminye okubeera wano era tubeebaza okubanga mutulaba so mwami kwezi bali kunkyaza amina nesiminye okubeera ku mukutu guno era nga katulabe ensonga bezitambula eggwanga lyaffe ffe bwe tujja wano si ffe tusinga okutegeera kya buli azamanyi oli okugamba nti aboogeranga naye ffe twogeranga bannayuganda era tuli bannayuganda we are stakeholders era byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga bitukwatako butereevu. Teri muntu kulowooza nti ate oyo kyandibadde kimukwatako. Tetulina bannayuganda nnyo n'abannayuganda oba oli bweru oba oli luddawa oli munnayuganda oba oli munnayuganda oli munnayuganda. Kale bwentyo bwe ntandise ne muganda wange Obote. Obote mukulu Ssegirinya wamulaba obulwadde engeri gye bubadde bumutawaanya bukyamutawaanya naye era si mu mbeera eri nnyo eyaluli agenze ebweru w'eggwanga agenze mu Aga Khan hospital agenze n'ewantu awala wangi ng'obulwadde bumuli bubi naye wakati mu bulwadde ate ekibiina kye ekya National Unity Platform batandise okuleeta abantu n'okukola proposal nti Ssegirinya afeewo Nalukoola omuwulira kitiza ne NUP okumuteeka mu kifo kya Ssegirinya kyokka ne Ssegirinya abaga nti bannange nti nange nkyagala ekino si kyekisanze kyekisoose ti ate bwe nnaava ku kifo kino obulwadde buyinza n'okunzita kubanga nja kuba sikyalina ssente bumuttirawo zinzijanjaba. Waliwo n'ababaka balabazze balwala ne baweebwa ssente n'ebirala ebiringa ebyo. Njagala otubuulire bw'okiraba nga kyabwenkanya Ssegirinya mu kiseera kino okutandika abakulu mu kibiina kya National Unity Platform okulaga nti gwe tokyalina mugaso tojja kudda tugenda kuteekako omuntu. Well, ffe wano kati tuteesa buteesa kubanga nze siri wa NUP. Kakati olwokuba nti siri wa NUP okuteesa kwange mu NUP ku NUP nsobola okuteesa naye mu NUP munda siteesa naye ku NUP nteesa kubanga envunaanyizibwako eri mu cooperatingira within my space era mistakes bwe bazikola mistakes z'olaba bakola ate zibeera technically proven inside. Kati ffeno bwe zijja ne zifuluma wabweru tutandika ffe okulaba nti muli banafu munda omanyi obulwadde bwonna bukubeera munda naye bwe bufuluma wabaawo ekitali kituufu sisitimu either eba enafuye munda muggwe oba tomize eddagala oba teweerabiridde amanya nti oli mulwadde. Kale nno embeera bwete bwefaanana mu layini eno NUP ng'ekibiina simanyi nteekateeka zaayo simanyi lwaki balowoozezza bwe batyo nabiraba dda mbadde njijambiraba nga era nalabira kubeera nga omanyi omusajja oyo yagenda n'avaayo Ssegirinya mu bulwadde bwe olaba ddala mulwadde ddala naye n'avaayo natandika okugamba abantu b'ekawempe tuli wamu. Ako kabonero akalaga nti alina pressure gyafuna waliwo abamukuba obwama tokyasobola tokyakola oba tosobole oba atandise okubaako ebintu byalaba abantu bakubadde ebipande nakugamba nk'okwezi wano ekintu ky'ebipande ebyo ebiri very ale nga tukyabulayo na mwaka mulamba olina kuba ekipande oyo Nalukoola emmotoka gyavuga eriko ebipande yonna Kawempe North emmotoka ya Nalukoola musanga nnyo very many times emmotoka gyavuga eriko ebipande yonna yeesimbye ku Ssegirinya oba yafuna kaadi oba tannafuna n'emmotoka ye yonna ejjudde ki bipande bimyufu bya green bimyufu nga biriko n'akapande ka Unity Platform n'omukulu Bobi Wine bulungi nnyo emmotoka alina emmotoka nga bbiri Ssegirinya wange agenze kaakati ebintu ebyo ndooza Ssegirinya bw'abiraba
bimukenyentereza emmeeme n'atandika okufuna ekirowoozo ekigamba owange kanneerwaneko ng'obudde bukyakola ki bukyali naye ebintu ebimu biba bya buntu biba bya buntu weewaawo tetwagala ate kuva ku nnono zaki za politics na buweereza naye ekibiina kye simanyi kyekirowooza kubanga oyo musajja alinako bye yakola nnyo yakola emirimu mingi yasinga okukola ennyo ng'abakalulu kaakabu ate era ekimu ku bulwadde obumuluma bwakukola nnyo yes endwadde ya Ssegirinya eva ku bukozi anti kati fe tekinikale tulaba ebintu ensi eri scientific ankokwezi bwe kiba nga si kukola nnyo kiki ekimuluma bulwadde ati n'obulwadde nabo bwebuunyisa obutawona abantu bulijjo balwala era ne bawona naye obulwadde bwa Ssegirinya bwanjawulomu tebuwona ate nga bututte sente nyingi bamututte eno bamututte eri bamututte mu bazungu bamututte mu bangereza bamuleese Kenya bamuleese wane Uganda naye omusajja waffe tawona era tumusabirira ddala era kyoka twanyigira nnyo kono akasajja ke bayita Sheeka Umaru era nze Sheeka Umaru namusabira essaala embi ate erabika yakwata nayimirira olumu nemusabira essaala embi neŋŋamba eno essaala ya Kamulali ngisindikira Sheeka Umaru nawe ozimanyi eza Kamulali ozisaba goloza yabujingo sinate yatukwata naye naffe twazzaayo Kamulali ku Kamulali essavu neriryoka likola ki neriryoka litambula badde nkugamba nti Sheeka Umaru bwe yatandika okujaguliza obulwadde bwa Ssegirinya twanyiiga kati mu kunyiiga netumusabira essaala neekola n'akola emisango gye kati ali luzira yamanyi fe tumanyi luzira ekyomumanya ali kigo tasoba kuba kigo ate nga bamuleeta wano tojjuke bwe bamulese ne Haji Kwezira nga babakutte wamu ab'ekigo babagatana abeeruzira kuba ati Haji yabadde luzira yabadde kigo yabadde kigo ye bannange kati baali batandise n'omugatta n'alina amasannyalaze politics bwatali kwezi babaleeta ku mpingu emu era twali tuwewaddeyo nga Equity for Men tumugulire empingu ezize bamuleetenga ng'ali bwati oba ng'ali bwati gundi musiraamu ono ali baleme mugatta n'abantu ng'abo kuba kati baali batandise politics omugatta n'ono amufunirako amasannyalaze bagamba Haji bawanika emikono bati naye ssebo nga ne Sheeka Umaru naye ng'aleete ani akusiibula gwe beera gy'obeera gw'omanyi totandika kwegatta n'amasannyalaze tulina amasannyalaze ge twatadde ku Haji gwe bawaayiriza ate naawe yezza emisango gyo naawe oyala tusumbuwa so the idea is ekintu ekiruma Ssegirinya kinene okusinga obulwadde bwe tulaba ekisooka n'oyo kati politics gwe batandise omuteekako nabyo bimuli bubi gwe lowoozaamu obulwadde obuluma Ssegirinya singa bunaamuluma nga tafuna musaala gwa paalamenti ajja kufa kirowoozeeko bulowooza senga obwo obulwadde obumuliko obumusumbuwa bumuluma nga si MP ajja kuba agenzi buba buzibu bulala kati eno yonna pressure eno emmotoka bamugamba bakube ebifaananyi byono Nalukoola nga abitadde ku gundi simanyi oba etteeka lwali terijja ne litolongoza ekintu ekyo kubanga political times are coming era kimenya mateeka lwaki omuntu asobola n'okuwabira ne bakugjamu kakati lwaki nze nabikomplainingako dda lwaki omuntu akola ebyo kubanga mutuzze emabega fe tudde mu kudisikasinga ebyo okuba otya campaign kuba kati ali mu kuba campaign akuba ziraale eyo laale kuba kati buli walaba abantu abangi nga parkingawo emmotoka ye ng'asirika bali mulaale kuba kunoonya kalulu ate ng'ekiseera ky'okunoonya kalulu tekinnatuuka kati oluba omenya amateeka kati abanesimba naawe bo kitegeeza bajja kuba n'obudde butono gwe watandika dde okunoonya akalulu yakatandika last year paka kati bikyaliko kati ate paka kati emyaka ebiri okuba campaign kakati nze agenda okwesimbako kibeera kitya feya
omusajja Ssegirinya ne bwalemedde kakati ebimuluma bingi kakati ekibiina nakyo omanye ekibiina ekyo ekya Unity Platform bwe baali bakajja Ssegirinya aleeta ekiteeso era nsuubira ekiteeso ekyo kyekyavaako kalumanywera. Ssegirinya yateesa n'agamba nti omusaala tufuna mungi. Yes, nga tannakitebolinga ku mu paalamenti ne bamukwata. Ssegirinya nga yali muntu w'abantu. Yagamba omusaala tufuna mungi era bwe yali anoonya akalulu yabagamba tugenda kusala ku musaala gw'abaki gw'ababaka. Omusaala ng'ababaka tufuna mungi tugukendeeze. Ekyo tewali yakiwagira, tewali yaddamu nakyogerako paka leero. Ekitegeeza mu paalamenti muli n'ogu ayagala kiwuliza bonna baagala oyogera ku musaala. So kakati mu mbeera efaanana bwetyo omuntu nga Ssegirinya yali tasobola kubeera mu paalamenti efaanana nga yakati gye tulina ey'abakozi. Ennaku zino mbagamba nti ekimu ku cash crops ze tulina mu Uganda olwaleero our main cash crop is politics. Mwe muva ssente ezitaliiko tabu ennyingi ezitaliiko alina ate nga zaawamu ziri mu politics. Kyova olaba nti buli muntu waali ayagala okubeera okuleka ffe abatono ennyo abagamba nedda tetugenda kukunama kutuka kweyolevu. Abantu abasinga kwezi olwaleero buli womu w'omulaba ayagala kubeera either MP kansala oba something. Naye ng'ayagala kubeera muki era bangi wano bootuula nabo abatagenda kudda wano ojja siga naffe bobuti abali wano bali mu kwagala banoonya kulwesimbawo boogera nnyo wano babalabe bafune kaadi either ey'emuti eya LRM oba eya nuupu. Ne muganda wange Bigirwa ananziruka linda gwe linda bulinzi linda kakati wano tuli wano gwe lindako ojja kubalaba wano nga tebakyajja. Moses Kasimante naye agende ojja genda okubalaba nga tebakyajja. Abantu kati politically nkulaga nti business mu politics yayingiramu buli muntu wali ano kubanga teri atayagala kuba bulungi ate ng'okubeera obulungi oteekeddwa okuba ne ssente. Kakati ate nga ssente ziri mu politics mwezasigala kakati gw'ogenda kukola ki? Teziriko misolo. Omulimi abonaabona. Fedda twalimanga ng'omanyi nti I mean I have food netaga 2,000 za binyeebwa ekintu kibeere malembe. Olwaleero si bwe kiri. Kakati Ssegirinya tasobola kubeera na mirembe mu mbeera gy'alimu ate bangi tebamwagala kudda mu paalamenti ate nga bapaalamentiryani banne ba mu kibiina kye bamutya bagamba ono omusajja bire ebirowoozo byaleeta agenda tuttira omugaati. Kyova nkugambe nti abamulwanyisa oba obulwadde obumuluma bunene oyinza okulaba nga aliwo eyamuloga omulala n'amuwa gundi omulala n'akola bw'ati kati nga bangi bamuliko. Waliwo n'abamustressing obustress n'abamuweereza message ogenda kufa kasajja ggwe. Waliwo n'abamukubira ensaasa afe. Waliwo n'abakuba ensaasa akole ki? Kyenasinga okwewuunya ye muyambi wa mukulu Ssegirinya namukyazaako wano naye yagamba nti nno essaawa yonna standby generator. Ssegirinya wagirira bw'ati bannange mundabiranga ddala kati oyo anajjanjaba kakati oyo ayinza okujjanjaba kiringa bw'onoobeera ne mutabani wo nga yakujjanjaba naye ng'ate bw'omuwulira mu nkubo bw'agamba taata waafiira muwedde nze ngendo musikira. Oyinza okuddamu okunywa akatunda kaleese omanye essaawa yonna akatunda kayinza okubaako ebizibu. That's a point. Kakati nakino bwe kiri Ssegirinya ekimubonyaabonya bulwadde naye obulwadde buliko abapika because psychologically bw'oba toli settled tosobola kuwona. You cannot heal. Ostrugglinga n'amakerenda ostrugglinga n'abakulwanyisa ostrugglinga n'abakujjanjaba ostrugglinga n'abatwala ekifo kyo ostrugglinga n'abewanyiiza. All these things byonna biri kuki ku mutwe gwe. Ssegirinya senga ojjukira Ssegirinya ono abadde nga ye ebigambo bye byawukana n'abyabalala n'ebikolwa bye. Ssegirinya ssente ze yasooka okufuna mu paalamenti ez'emmotoka ye yazimba ddwaliro. Amazima gennyini kakati endowooza y'endala nnyo ku yaba MP be tulina ensangi zino. Tasobola kubeera mulamu
Kumbeeraze. Yes. Kuba kati gwe esente baziba mweze emmotoka. Agenda walinga emmotoka ziyingira mu parliament. Ondage emmotoka eziyingira obaza miliyoni 2. Ennene abasinga bavuga buno bwa miliyoni 3. Yes. Lwaki? Sente endala balina ebizibu. Exactly. Kati Ssegirinya twafuna abakulembeze abalinga Ssegirinya tebaliiwo. Abantu beewola ssente okujja mu parliament. Ssegirinya kyamuleeta mukawempe omwo mwonna bamumanyi. Walingayo ne Ssegirinya Cup yali mu bantu. Abantu bamuwa obululu out of nowhere nga talina nsonga ndala yonna okuleka omuwa obululu ng'omukulembeze. Teyabugula. Bano bonna baagula obululu. Agenda okuyinga parliament nga bamanye miliyoni 2. Bamuwe ebyemmotoka atabisasuleyo. Agule emmotoka akole ebintu tesobola. Era ate bino byonna bikulaga bulazi nti gavumenti yaffe yeganye okukkiriza anyway ge magezi geyina okukola kubanga bw'oba oneekuumira mu buyinza olina okuwa politician sente. You have to share. Bw'oba onobba nobbira ebbanga eddene olina okugabana. Bwekiri. Bw'oba togabana kakati bano kye nakugamba edda nakigamba nakugamba nti obukulembeze n'abali mu opposition bali mu bukulembeze kati botandika okunenya President Museveni kubanga yali mu buyinza oba mubbi. Kubanga naawe oli mukulembeze. Kulembe gy'oliko. Yes. Ne system ekuwa enkizo gwe kintu fe opposition yaffe erabirirwa government. Yes. Mu byonna tewali kyolekayo everything buli kintu kyonna mu opposition yaffe erabirirwa government. Gwe kasowe ejjayo noga nti ndi opposition nga government andakirawo okukulabirira ate biri mu mateeka okubalabirira nabo babeewo baleke bakukanye bulungi gyobeera kisoboka. Nze kwezi gwondabirira ate nkuddeko nkukolokote era kukolokota misana ekiro nga mukama wange nsaasira ate nga nze nkuwa n'ebyokunkolokota awo nakolokose nnyo kale kijja kuddawo nze nkuwa n'ebyokunkolokota. Eki kyenkugamba kakati olwokuba nti politics waffe yafuuka business etambula kati business ya Ssegirinya bagyonoona tasobola kubeera mulamu. Naye kakati ombuuziza kiri ekintu waliwo abamu abayingira mu bino ebintu nga bo kati bakizula nti okay gavumenti engeri gyesobola okukulabirira kati n'okujjanjaba nakyo kirungi kiri awo kati abamu beerwaza ababaka parliament tebakulimba nti abamu babeera balwadde. Mubaka ki yetalo nnyo okwerwaza. Kakati tunula ekyali mu ddwaliro wano ekyali ku gundi ku musajja ow'Emityana zaake panchi gye baamukuba ontegedde n'agenda mu ddwaliro. I'm sure that money came back. I'm sure they refunded them that money. Balizimuddiza. N'agenda mu ddwaliro n'amalayo ennaku nnyo battaano ezo namusereza muwa musoloza basasula sente. Naye zazaake lulio yasooka lubasoko mubba baagaana zimuwa yasaba parliamenti nene bamuwaako ekitundu n'endala baagaana. Naye ne baba bamuwaddeko ekitundu oba oliawo ne parliament naye nakugamba parliament government erina intelligence ayinza okuba yali asabye ennyingi naye za Nambooze ensonga bazimuwa buli nnaku. Anti kyekyo nkugambe parliament gundi yaffe opposition yaffe erabirirwa government. Kakati yato oyo Nambooze omanyi nti Nambooze ate batandika dde omujjanjaba. Nambooze batandika omujjanjaba government yatandika okujjanjaba mukyala Nambooze nga ne Besigye bwajjanjaba. Bamujjanjaba nga Besigye anti jjukira gavumenti ejjanjaba ne Besigye ajjanjaba anti ayiwa nnyo entungo era omulundi gwe basooka omukuba omutwali South Africa myaka gyadda. Besigye yawe yajjanjaba myaka gyadda ate yali tagenze South Africa kumujjanjaba tebakulimba yavuma president ekivumo kyesasobola kwogera wano. Omulundi gwe basooka ogenda mutwali South Africa mbwajjanjabwe yavuma president. Bwe yamala okuvuma president gyali misinde ndowooza nasooka ne bamuddusaako ne bagamba wagenda sooka weewogome gosooka weewogomeko. Kati mu kuweewogoma wano mawulire twafuna bulwadde agenze kujjanjabwa naye nga kwali sooka weeryewo kubanga ebiseera bye abantu bali tebanategeera pulezidenti bw'omuvuma ki ekibaawo
ontegedde era president bwe yagenda akizuula nti nakyo kiyinza okuba kiyinza omutawaanya n'abakkiriza n'abagamba kale munvume naye temuvuma ono temuvuma noono era ndowooza okimanyi era kyova olaba nti n'abavuma era bavuma nga bwe yabagamba abavuma ku mukyala we babasikirawo waliwo yamuvuma kyoga bobi tamumanyi anti kiri gundi siteera mawe siteera nyanja ze tebamusika naye era naye bamuyigiriza n'ayiga akyaddamu oloza omumwa gwaziba akyaddayo Sera Nyanza yamala kyenkugamba nti n'omwana juzi gwe baggalira basadde emyaka 35 yes kati ekyo kyo bakibalagalirawo nti kakati ne babagamba nti president kati nze munvume kubanga president yabali yamaze okukisuula nti yabatandise okwagala okukozesa akakodyo bamuvume bwabakwata bamuvume kati nakisuula nti nakyo kibasumbuwa kati munvume naye naga nti temuvuma ku mukyala wa nabagamba temuvuma ono era kyovola nti n'abavuma obalabe bavuma ye era they are surviving ne muhozi tebakyamuvuma okujjako Bobi Wine yasigalawo ate kakati oyo Bobi Wine bamutereka mu seefu ali mu seefu ya muhozi ebyo byamuvuma yamutereka kubanga era bwabanga ayozinga omukono ngono amugamba nti nedda muleke kakati nambuuza so kati ngamba nti nambuuze nga alwala atambulirako mu bunankani mu bugaali biki and all these things bino byonagamba nti yafunamu ssente mpitirivu n'agula n'ennyumba mu America babikoze nnyo buli MP wano buli munankani gwe wandiise alina ebyobugagga bitamanyiddwa era tebakulimba nti waliwo MP asobola okujja n'akugamba bino byatugamba nti IGG alangirira ebyobugagga bye tewali ayinza birangirira nga bwe birina okubeera tewali asobola bikola tewali era balimba era bayithawe gundi alina okuwaabira paalamenti eyo mwami John Kennedy Chambers agiwaabire anti ye gwamuka muvi anti agiwaabire kubanga kati bano abaliwo tebasobola byogera basenyonyi basobola okugamba ebyobugagga byabwe kubanga kati babitankana in a very short period of time bagaggawadde nnyo for no good reason bamugamba biliyoni bamugamba zino bamugamba ziri mu ebyo byonna temusobola kubulamu kituufu ne baba bakuwaayiriza okyegedde kubanga tewali wali mukka nga tewali muliro bangi abopposition n'abantu abali mu paalamenti omwo abali decent bangi nnyo era bayithayo paalamenti erina otusonyiwanga okugyogerako mu mbeera efaanana bweti kubanga bagamba afe Abaganda tulina enjogera egamba nti omulya mamba akola ki n'avumaganya ekika waliwo abantu abali decent mu paalamenti omwo nga baddala bateeseza eggwanga bafaayo eri eggwanga nga ne ssente tebalina era nga bo awali obubbi tebayingirawo tebeesemberezaawo bali mu opposition bali ne muki ne munda mu gavumenti and they are very decent, they are operating well, buli kimu kitambula bulungi nnyo era tolibalabako mu mawulire nti yabbye ettaka kubanga kwe ku bantu 5 abali mu paalamenti 500 ne babeera nga eva basonga mu bantu nga bana 5 abakukumbye sente y'omuntu gundi yatutebezi gundi bannaye ne babalimba era ggwe so kati sente nyingi nnyo zitambuliramu eyo embeera simanyi bulwadde simanyi gundi yalwadde simanyi era kati kubanga kati balina omutwala South Africa bwavaayo agende agakani bwava agakani agende nga gwe batembeeya mulamu oluusi ne bwabanga mulwadde ng'obulwadde yabwereetedde bakukubye ne bakukutula bunwe gwe wabadde okola ki okukuba okyegede kyengezaako okugamba bwoti bwogirwanirira ofunye omukisa oli mu paalamenti ate mu paalamenti balwaniramu mu paalamenti bateesezaamu ffe twandirwanye nebbali kubanga ffe ebiteeso byaffe tebabiwulira
engumi n'enyooka engumi yandinyokedde eno kwezi kwata kuntu kubanga kati ffe tetulina platform naye gwe alina fulo ya paalamenti ate olwanaki kitegeeza byoteesa tebirina makulu tosobola kuteesa vaayo abateesa bateese mwesibye mu paalamenti paalamenti ne bakubiramu namboze ne bakubiramu in 2000 notagivaamu ne bakwongera ne bakubiramu 216 ne bakwongera ne bakubiramu 220 fo bakubira muli vaamu leave the parliament kubanga eri deadiro ojja kufa naye olwokubanga bamanyi nti bano gabankubeko in fact abamu baagala nnyo nobakubako kubanga kibawa ssente bwe bagenda omujjanjaba bamuweerako abagenda okugira bafuna ku visa ne bagenda ne bakola biki bagenze kujjanjaba kubanga buli lwagenda okujjanjabwa agenderako abalala babiri. It's a lot of money. Sente zijirako mpitirivu kati ezo sente zonna zezibasanyusa bagamba abaganda bagamba nti ekisigula ennyana kiba mu kibeere oyo Nambooze senga abadde tali mu parliament ayinza okukolera effujjo tekisoboka ate bwe yalikola naali enguzi ya mitwalo 7 teyasibira luzira ng'akyali mugundi mu enforcement akati ebyo kubanga n'abamutwala baali begundi baali bagundi baali ba NRM kakati kitegeeza nti oli mulimba zino engalo zakuva dda ekitegeeza kuva dda ng'akyali mu enforcement olimu engalo ng'alimu engalo kubanga kati ffe biri ku record ate ffe tubyogera ontegedde bibeera ku record si ffe si byaffe ffe scientifically tuba tumaze okulaba trekeyo tukulabe gy'obadde ojj'ova paka wootuuse okitegedde kakati kitegeeza so ekintu kino anga okwezi ekyokuba nti abantu baffe beefudde bali mu malwaliro abagamba nayingira mu ddwaliro balina amalwaliro gaabwe agabatiitiibya luno Bobi Wine ojjuga bwe yagenda lwakuba nti ndowooza yesibe bamujjanjaba n'agenda ne bamusiba ekiseminti ku makya ate ekiro ne bakijjako so politics bamuzanyisa bwe batyo aba opposition be basinze okulwala anti kubanga jjukire endwala yaabwe ebeera bweti kubanga nejuzi ne Malende ne mulabye bamuwadde ekitanda ate oyo Malende omulaba agenda tambulira nnyo mu bigere bya Nambooze bya Honorable Nambooze Malende gundi okulwala style ye yeyo naye wa bukodyo era Shamim Malende mumwetegereza ajja kuwangaala mu politics wa Uganda kasitana alwala nnyo ajja kuwangaalamu nnyo kubanga alina kasitayiro ako akanambooze lwala tugende lwala tugende ndi mulwadde kubanga bategeera tetulina kye tuyinza kukola ate omulwadde asaasirwa bankubye nze munnaye kati bankubye kati mpulira wano gwiri n'agenda n'abanga agenda okufa ate naawona n'abanga kuluna agenda nadda kati kyembadde nkubuuza nti aba NRM bo nga tetwalabanga balwala nga opposition aba NRM balwala era babajjanjaba naye bo tebakola noise y'amaanyi lwa nsonga bo engeri gye babeera nti bano bakifunamu ekyobulwadde kubanga obulwadde bw'opposition buba either gavumenti yampadde obutwa oli ne waba alina siriimu we ne waba alina siriimu ne waba alina kansa ate opposition afa baba bamusse opposition tafa ate yogundi ngompadde mpya opposition tafa aba bamusse okitegedde either abano abayalidde obutwa kyovola nti bo they make a lot of noise nga balwadde nabali balwala era batwala ssente nnyingi era ne bajjanjabwa naye era biri mu politics waabyo gundi tebagaana okumujjanjaba musajja wono gwentera okulaba ng'omukyaza bamumma ssente tebagaana okumujjanjaba ate nga waliwo akakisa akawona era bangi
abenale omanyi government ene eri very fun bwokimanyi government ene erabirira nnyo aba opposition lwaki be bagibugiriza yes kati tewalabye ekyabadde gundi nga gundi alonkinga ekitongole mpuuga ezo sente za mpuuga ze zaleesawo abantu ze nagendawo nno by the way for your information nagendawo nga saka kwogera bya bulimba I was there ngenda okutuukawo ng'etaxi zijja mwe muvuddewa nti fe abeegundi ngoza abantu baali bemmenga abo abantu olowooza baali bemmengo abavudde Masaka abavuddewa bonna bajja ne batuuka awo okitegedde bulungi kakati naye olowooza ezo sente zaavaawa mukaaku mulimi wa mwanyi nti yatunda emwanyi nedda basobola otunyonya sente gye bazijja mukaaku mulimi wa mwanyi mukwano gwo namulabanga kuwano kugundizo gundi mulimi gundi mulimi nnyo Mabike mulimi oba yatunda nteeze kale Mpuuga yatunda ki naye sente zaali awo zimanyi ezo weema zokka awo waliwo miliyoni ezawera biliyoni ezawera 2 oba 3 buli munamawulire mbu baamuwa ssente kyokka ate abasajja biri fane lwaki gwe tebakuwa ku ssente ate nze yabalabisa ate wabalabisa tebakyalanganga wano tebakyala wano mukutu gwange ne gubalabisa so the idea is very simple politics waffe yafuuka business kakati bano abasobola okulwala bw'oba osobola okwerwaza ate kikkolera nnyo kubanga abantu tebakubanja sente zijja ate abantu tebakubanja gundi talina kyakoze ate oyinza byogera abadde mulwadde munnammwe mulwadde akole ki katane nga sente bwe zikola ki bwe zijja ez'eddagala zijja zagundi zijja travel twala tugende abagenda okulabirira bwe zijja ate nga nawali Nambozi yafuna by the way millioni 8 yes zakulabirira mukyala we kitano yes ezo sente ntono bw'obeera gwe tolwala ndwala nzaawo ne wemmala omwaka nga sifulumye waka ng'oli mulwadde mbanga asituka mu jjukira bana betwagambanga edda betwagamba nti amagezi g'omunafu ng'amanyi bw'olaba buwungeera nti mponye ng'ate bw'olaba busaasaana nti nfa kale essaawa z'okuteesa simanyi bwe mpulira palamenti olugwana mumpe Katonda mpulira ng'agize naye ng'ebizimbe bitambula ebizimbe eri bitambula ndabe muzeyi ndowooza kaagizeemu kano enkyana akeera mu palamenti buba busaasaana nti mumpe bafu ndabe because ebyo byonna bisoboka mumpe bafu mpulira bubi mpulira njagala kusesema ate oba okyagenza okuteesa gwate agenda okusesema oyinza okuteesa eno mawulire begakuba Nambozi akubye ku matu gundi kubanga okulwala kyangu ate bwaba wakuba akalulu ak'ekikungo Nambozi tabaamu mu parliament kubanga boye business parliament is business to them sikuyamba bana Uganda tebakulimba parliament ku boy is business kyobola bagiremeddemu because gwe bw'omala okizuula nti Museveni mubi nnyo ne byetuteesa tagenda bikola vaamu netusobola lwaki olemeramu empande batandise ddo bikola lwaki olemeramu obubuzi bugenda ekavule lwaki olemera mu parliament bw'obanga ddala okakasa nti Museveni mubi nnyo to that level va mu parliament akole ne babi banne muntegedde because fe mu Buganda tulina ensa tulina okuswala nze munaye saagala kwogera kintu kitaggwa tasobola kuŋŋamba nti nenjija guno omwaka ne mbagamba bannange Museveni agaanye okukola kino tukiteesezza tukoze bwe tuti omwaka ne guggwako emyaka 2 okyali mu parliament bannaye mufulume parliament nammwe abalonda mutuyambe buli muntu yenna omulwadde agende awummule ajjanjabwe ate oli mulwadde oyagala lwaki weesiba ku bantu ng'oli mulwadde ogamba tokyasobola kutambula otambulira mu katebe kati gwe onoosobola otya okuteeseza eggwanga ate nga n'ekisanja ekiddako bw'okisaba ate nga bw'okisaba
kati oba munanfuusi wa kikula kakati ekya Ssegirinya okusaba ekisanja ekiddako kiri feya oba Ssegirinya awumula ebyobufuzi? Ssegirinya balina si kuwummula byabufuzi naye balina okukola enteekateeka emujjanjaba kubanga akimanyi nti bwe banaamujja mu paalamenti tebajja kukola ki tebajja kumujjanjaba akimanyi bulungi ekyo kakati agamba kansigira nsigala wano ati challenge gyalina nti bano tebamwagala Ssegirinya engeri gyeyagalamu Nuupu ate eyo Nuupu si bwe yamwagala tebamwagala era bamuliisaako n'okumuliisaako waliwo awo obulwadde bwe bwamulumira ne bumutabula si kumutabula naye ne bumunyigiriza nnyo n'atandika okwogeramu ku bigambo awo ebyokugira nti mulabye wuuyo yalya n'agamba nti abakama bange tebajja nakunkola kino n'abyatula bituufu ate bajja kakati ebyo byonna era tebamwagala Ssegirinya musajja wa tebamwagala naye tebalina ate tebasobola kukyogera nti tetumwagala kubanga Ssegirinya yali agenda balabisa Ssegirinya yali yeesibidde ddala ku kintu ky'okusala ssente z'omusaala gwaki gwa paalamenti ekyo bakuba ne bakutta era okuvaawo ayingidde mu bijambiya simanyi omu ku bijambiya agenze mu myaka 2 agize akomyewo omusajja wattu ayongera kukenena kulwala naye Ssegirinya tebaba mumuta yali tagenda kufiirayo ate nga Nuupu baali baagala abeereyo golaba baali balwana gundi yatuuka ne ku BBS telefine awo n'agamba ono omusajja kaalwanga n'agamba ti abo twaba sacrifice nga twabawaayo bulungi nnyo n'agamba ti abo twabawaayo tugenda wa mu maaso era bwe baakomawo gundi okyamuwulira n'erinnya lyoyinza bw'olyogera otya namu akyalabikako babuuza baavaayo batya ekyo kibuuza anti kubanga kati bo baali bamanyi ekyokukola ne bagaana okikola because these people are dangerous to their system kakati bo ne bakikola kati bibanga bonogamba kwezi nti gwe gw'omanya n'ogamba awo tebabbawo kwezi yabbyewo ati okuleka nga alina enkolagana n'omuntu w'omunda bw'aba nga yabbyewo atubulire buwulize asikaali ani gwe yayogedde naye okisegedde bulungi nnyo kakati byebyo bano bamanyi bwe bakusiba ne bwolaba babatadde ku nninga bamanyi bwe bakusiba bamanyi bwe bakuta aba Nuupu Nuupu emanyidde ddala omuntu aba asibiddwa ateebwa atya kakati bwe bakutta n'oba surprise nga babuuza ozootya tubadde tetulina kwetegekera abanga mwana wa ku ssomero be baba bakutwala ku ssomero ne bakuweera school fees ate kati ovaayo baga ani akuwadde kati bano abaana abaavaayo bo nga tebabakondeminga nga baasirikira ddala baamanya bwe baavaayo era buli kimu kyali mu order baamanya bulungi nnyo bwe baavaayo bulungi nnyo buli kimu baamanya engeri gye baavaayo na biki n'embeera gye baalimu ate abamu baba surprise nga bali tebamanyi nti badda bamanya because this is politics quiz ono politics gwe twogerako tetwogera ku bintu bya ddala tuli mu muzannyo just lwakuba omuzannyo guli serious ti gwa bikonde omusajja akuumiza eŋŋumbi n'ofa otegedde akuumiza eŋŋumbi n'okola ki n'ofa naye ne bagamba nti babadde muzannyo because n'ebikonde muzannyo n'ofa si kuzirika kirala n'ofa ebyaddala ne bakusitula ne bakuteka akagaali ne bagamba nti omusse ti era ono abaddewo ne bagamba nti yawangudde gulinga muzannyo gwa mmotoka noyingira mu byafaayo ye nti wafa gundi yali akkuba era ne bafuna obulwadde awo bonna ne bakuteekako omutima gwesibye naye ne batagamba nti gw'omusse ontegedde biringa bya mmotoka zampaka toba na mada naye ate nga senga wamukubidde wabweru yandibadde mada biringa mmotoka za mpaka
nti ovuga n'ovuga nayinza okwefuula n'otadda era tewaliwo gwe bagamba nti nno owa traffic tabuuza ani yategese emmotoka za mpaka ziri mmotoka za mpaka you signed nti wasalawo oyingire kati n'ebyobufuzi bwebityo bikola ki bwebiri nti ebyobufuzi oli asobola okulwala nga mulamu kubanga amanyi nti essente zijjanjaba weeziri goyinza okwerwaza newetwala mu ddwaliro ng'omanyi tewaliwo ssente kugamba ekyeyinuza ente ennyana kiba mu kibeere kati bajeti weeri palamenti egigaba buli kyovola nti memba palamenti nga gundi ono omusajja wamme gwebaga ow'emitiyana bwe bamukubako zaake n'adduka nnyo paka mu ddwaliro n'amala ennaku zeezi senga yali ejjajaba tasobola zimalayo ne parliament ezo sente ezibawa ezo tezibawa esobola ezo zekiyaye tezibawa baziprosesinga gwe tosobola kukiyita kyakiyaye ng'empapula azireese nga ziraga bulungi nnyo nti abadde mulwadde tosobola gwe obiza byakiyaye oli musawo bo batwalayo mpapula eri mpapula zezoogera bagamba nti gundi sente ze ziti prosesi twala tugende oyinza okulaba nga bazimuwa nga tumaliriza bubaka ki bwowa bannayuganda abannayuganda tuzuukuke lino eggwanga lyaffe politics muzannyo gwa byabufuzi olw'okuba nti muzannyo gwa byabufuzi guli serious gufiiramu n'abaki n'abantu kati olw'okuba nti muzannyo gwa byabufuzi abamu baguzanye babba amateeka nga banambooze nga baani kati nambooze awaana nnyo nuupu afa ayagala kaki kaadi ye era alirwedde okufuuka ddiikuula alirwedde naye nga kaadi ye tekoze eki tegenze tezannyiddwako alirwedde okwegaana buli muntu yenna yenna n'emikwano gye enfanfe nga bwolaba bwe yeegaana baani bampuuga n'abalala alirwedde kaadi ye tekwatwako ontegedde bulungi nnyo so munkole fana bwe tuti muzannyo guli serious kati mwe abannayuganda abalonda mutuyambeko omulundi guno ekisookera ddala mulonde abantu abanakola ki abantu abanaabayamba abalimu ensa mulekerawo okulonda kala nze mpagira owa nuupu alonze owa kasaba nga amulabyemu ki ensa mpagira owa NRM alonze owa nuupu kasaka kasa nti alimu ki mpagirira ddala tuddeyo ku nnono entuufu kuba bino ebyobufuzi ffe wano bwaffe byajja buzzi kwezi okimanyi nti wano ebyobufuzi byaffe ffe tubirina ffekka tebiri anywhere byaffe byanjawulo biralamu ng'omuntu wayinza okugaba biralamu so tukoppeko ku bantu abakoze ebirungi mu politics ono w'ekikula kino mulonde okusinziira ku maanyi g'omuntu mulonde nga mulabe ku gundi ze bayita manifestos omuntu aleme kujja buzimbu musajja oyo omusajja ayogera nnyo sooka otegeere byayogera bitegeeza ki bina kye bigatta ku ggwanga so tolonda bulozi mbukala nze kala yaffe yeno nga bwe mwakola ku luno nga mulonda Mbuleera nga mulonda gundi mulonda NRM nedda owe NRM bwokakasa tatuuka nyina mutino tomulonda bwolaba ng'owa nuupu yatuuka ina omutino omulonde tunuulira kiki kyaleeta temukkiriza bagulako bululu kubanga oli bwakugulako akalulu ne bwe mbanze bwe nkuwa omutwalo gwawe n'ompa akalulu tommanja kituufu tommanja so awo Uganda weeri tugende mu maaso eggwanga lijja kutereera with the time kale bwetyo bwe tutambudde mbadde ne mukulu Sam Obote tuwuliziganye omulundi omulala mweraba